tegabeera mazima. Era omuntu yenna bwabula n'ava ku Qur'an ne Sunna faqad gawa, aba amaze okubulubuuta era aba amaze okukwata ekkubo ery'obubuze, ekkubo ery'okuzikirira. Bila shakka ffenna tukimanyi bulungi omwezi kati guyise okuva lwe twava mu mwezi gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Era duruusu zaffe zaakatandika okuddamu oluvannyuma lw'omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, omwezi ogwali gujjuddemu buli kirungi, omwezi ogujjuddemu barakaati, emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi ogujjuddemu okuvuganya mu birungi, omwezi ogwalina ekinyusi eky'amaanyi ekyabadde okubeera nti basonyibwa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bwe twakikoonako. Omwezi ogwa Ramadani gwonna bw'ogukuŋŋaanya buli kirungi ekyagulimu bw'ogenda okikoonako, ogenda okulaba nga enkomerero yaakyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala kubeera nga atusonyiwa. Kyova olaba ahadithi zonna ezoogera ku Ramadani zonna ziwunzika nti rizati z'oba ofunyeemu okusonyiwa, nga okusiiba kwennyini. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yagaa nti man saama ramadanan imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yagaa nti omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadani nga mukkiriza ng'era anoonya mpeera mu maaso ga Allah, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah amusonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola mu mazambi ge. Nabbi n'afuula okusiiba kwonna ng'alizatizaako muntu kufuna kusonyiyibwa wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika okusiiba omwezi gwa Ramadani kwalimu okuyimirira, n'okuyimirira nakwo kwonna kwe twayimirira mu Ramadani nakwo Allah n'atuma nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallama atubuulire nti ekinyusi ekyali mu kuyimirira kwaffe kwonna era abantu baali bayimirira nga kye banoonyaamu Allah kubasonyiwa. Nabbi yagamba nti man qaama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, omuntu bw'ayimirira omwezi gwa Ramadani nga yali mukkiriza anoonya mpeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa amazambi ge ge yakulembeza okukola. Okuyimirira kw'abantu bonna kwe baayimirira mu kisiibo, ekinyusi ekikulu ekyalimu kunoonya Allah waabwe abasonyiye atya. Okusiiba twali tunoonyamu Allah kutusonyiwa, okuyimirira twali tunoonyamu Allah kutusonyiwa. Mu mwezi ogwa Ramadani mwalimu ekiro ekya Laylatul Qadri, okuyimirira kwakyo nakwo kwali special. Nabbi n'akwogera kwokka n'agamba waman qaama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oli bw'ayimirira ekiro kya Laylatul Qadri nga mukkiriza nga anoonya mpeera mu maaso ga Allah, Allah amusonyiwa ebyo bye yakulembeza okukola mu mazambi ge. Okuyimirira kw'ekiro kya Laylatul Qadri ne kubeera ng'ensonga yakwo era enkulu yakusonyibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika la tansa, teweerabira nti wa hatta n'ekiro ekyo kyennyini kyali kya bbeeyi, ekiro ekya Laylatul Qadri kyennyini kyali kya bbeeyi, era nga buli muntu bw'akiwulirako yeegomba kiki kyaba akolera mu kiro ekyo ekya Laylatul Qadri. Muntu yeegomba kiki kye yalikoleddemu mu ekyo ekiro, ayitirize kusoma Qur'an, ayitirize kusaddaaka, ayitirize eki. Aisha radiyallahu anha n'atubuuliza omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'amugamba ya Rasulallah ara'ayta in alimtu Laylatul Qadri madha aqul, nabbi ekiro ekyo nze bwe nkitegeera ŋŋambe ki?
nabbi era namuzzayo ku nsonga yemu yennyini namugamba gamba allahumma innaka afuun tuhibbu lafwa faafu anni ai allah oyagala nnyo okusonyiwa oyagala nnyo okusonyiwa ai allah nkusaba onsonyiwa ekiro ekisinga afdalu layali sana ekisinga ebiro byonna ebiri mu mwaka omuntu bw'aba ayagala okukyenyagiramu obulungi bwakyo nabbi yamugamba saba allah kubeera nga akola ki akusonyiwa yali badde amugamba soma qur'ani ejuzu 3 oba soma ejuzu 30 oba yimirira tarawihi raka 23 oba saddaka nnyo oba yisizaamu nnyo obulungi abakadde oba genda ekiro ekyo kikolere umra oba genda ekiro ekyo okimalire mu mulimu bweguti ne bweguti oba tasbihat adhkar wa nebyo byonna nabbi yali abimanyi naye yamugamba awamu n'ekyo ekiro ekyo obulungi bwakyo gweyitiriza kusaba allah kukusonyiwa era teyamuyagamba kukola mbaga na ntujjo ekyo nakyo kitegeeza nti okukola embaga n'entujjo mu kisiibo buli kiro ekya Laylatul Qadr bwekituuka nga abantu balowooza kyekyo ogwo nagwo omulimu teguliiko njigiriza ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukola entujjo abantu bakola omukolo munene nnyo olw'okuba abantu bagukola bangi bagubeerako bangi mu nsi nnyingi mu bitundu bingi tekigufuula nti olwo gufuuse halaali kubanga alhaqu ma qama alaihi ddaliilu walaysa alhaqi fima amilahu nnas amazima kyekyo ekiriko obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye si obujulizi abantu kyebakola mbu olw'okuba abantu babadde bangi abantu babadde bayitirivu nnyo tekiyinza kubanga kikyamu olwa nasiisi w'omuntu nedda nasiisi w'omuntu si bujulizi obufuula omulimu nti ogwo guli halaali n'olwekyo n'ekyo ekikolwa ekyajja ekyokuteekawo embaga mu mizikiti ekiro ekya27 n'ebantujjo buli woyita abantu bali bize n'amasaniya bali bize n'okufukirira abantu engalo bali bize abalala n'okukoona amataali bali bize gunagwo omulimu amalu mubtadia mu bantu bagutandikawo obutandisi nabbi Aisha yamubuuza yennyini ekiro kya Laylatul Qadr bwekijja nkole nti wulira ekyava mu nabbi saba allah kusonya yali tasobola mugamba byetukola ffe naye abantu bonna ne beekulumulula abalala ne bava e Masaka abalala ne bava e Iganga ekiro kya Laylatul Qadr tugenda kikwatira mu jingi ogwo omulimu nagwo abantu bagutandikawo mu ddiini ogw'okubeera nti bakola omukolo ogw'enjawulo mu kisiibo naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagukolako ku mulembe gwe ne basahaba tebagukolako omukolo ogw'enjawulo ogukolebwa mu kiro ekya27 idhan ekyali ekikulu mu ramadani bantu kunoonya butya allah bwabasonyiwa kyekyali ekinyusi wa awdahu min dhalika nekikyasinza okubakkiriya okulaga nti abaddu baali balina kufunamu kusonyiyibwa allah ye hadisi gye twalaba wano nti allah yasindika Jibriilu nejja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebeere ng'esabira abantu basatu naye nga tebasabira birungi wabula ebasabira bizibu asooka Jibriilu yagamba nti ragima anfu mri'i ennyindo y'omuntu efune obuzibu erwale ekkookolo abakadde baffe bavunulanga eveeko afune omuswiba ogwenkana okutwala ennyindo ye kubanga okuviibwako kw'ennyindo ku muntu twanyonyola nti kigambo kikulu nnyo etwala 80% ku bulungi bw'omuntu eraga ekitiibwa kye eraga obulungi bwe nabbi naga nti Jibriilu yasabira omuntu oyo atisse ennyindo ye eveeko aluwa man dhukirtu indahu walam yusalli alayya oyo yenna bwe mba njogereddwako nga waali n'atansabira afune omuswiba omunene ogwenkanankana okutwala ennyindo ye owokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yasabira Jibriilu ng'esaba nabbi aminisa ragima anfu mri ennyindo y'omuntu efune omuswiba omunene erwale ekkookolo eveeko aluwa man dakhala alaihi ramadan oyo yenna omwezi gwa ramadani nga gwayingira waali thumma kharaja luvanyuma ne guggwako ne gugenda walam yughfaru lah naye nga tasonyiddwa bimaana aba afunye omuswiba ogukyasinza okubeera omunene okuba nti ramadani yamusiŋŋaanawo neggwako nga tasonyiddwa owokusatu neega nti ragima anfu mri'i
ennyindo y'omuntu erwala ekkookolo baba bavunula bakadde baffe eveeko efune obuzibu erwala obulwadde efune obuzibu obunene aluwa man adraka abawaihi omuntu asiŋŋaana bakadde be babiri ku mwaliro guno ogw'ensinga weebali au ahadahuma oba n'asiŋŋaanako omu nga waali kubanga nabo gye bali abo ngaomukadde asiŋŋaanyeko taata maama agenda okumuzala nga taata yafa oba abalala maama amuzaala omukadde n'afa omwana n'asigalawo nakola nga talabye ku maama we kati nabbi kyava agamba nti obufune obuzibu obw'amaanyi okuba nti osiŋŋaanye bakadde bo babiri ku mwaliro guno ogw'ensi au ahadahuma oba n'asiŋŋaanako omu walam yudkhilahu ljanna naye ne batamufuukira nsonga yakumuyingiza jana. Almuhimu okuba nti Ramadani yasiŋŋaana omuntu ku mwaliro guno ogw'ensi naaba nga tasonyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala aba yafuna ekizibu ekikyasinze okubeera ekinene mu bulamu bwe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okusonyiwa abaddu. Wallahu yuridu an yatuuba alaikum, Allah ayagala nnyo okubasonyiwa, Allah ayagala nnyo okukkiriza okwenenya kwammwe. Wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah kati ndi muyitirivu wa kusonyiwa era yenna abakkiriza nakola emirimu mingi thumma ihtada, oluvannyuma nasigala nga mulungamu. Idhan Ramadani yonna ekinyuso ekikulu kyetutunuulidde awo kyali kuba nti abaddu bavaamu nga Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiye, kubanga olunaku Allah lwakusonyiye lubeera lunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zo, nga naddu bwe yagamba Ka'b bin Malik, abshir bi khayri yawmi marra bika mundhu waladatka ummuka. Ka'b, sanyukira olunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zonna ze wali oyiseemu okuva maama olwo yakuzaala. Naye lwali lunaku ki? Allah lwe yassa tawuba ya Ka'b bin Malik. Era kibola abasahaba badduka emisinde ogenda okumuwa amawulire ag'essanyu nti ya Ka'b abshir, Ka'b sanyuka, Allah akusonyiye. Era Ka'b amawulire bagamuwa ag'essanyu yajjamu n'engoye ze yali ayambadde n'aziwa oli eyagamuleetera, n'atinatina najja awali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amuga nti sanyuka Ka'b, luno lwe lunaku olukyasinza okubeera olw'ebbeeyi mu nnaku zonna Allah ze yali akutadde ku nsi kuno okuva maama olwo yakuzaala. Idhan kati abamanyi kye baba bagamba, wa idha kana mawsimu lkhair qad inqada binqidaai Ramadan, bwebeera nga sizoni y'ebirungi eyo yaggwako n'okuggwako kwa Ramadan, fa inna fi'la alkhairat, okukola ebirungi, la yanqadi, wa asbabu almaghfira mawsula, era ensonga omuntu z'alina sizoni y'ebirungi nga Ramadani yaggwa, naye ebirungi byo ensonga eziyinza okubituusa ku muddu tezinnaggwayo. Wa asbabu almaghfirati mawsula abadan, n'ensonga eziyinza omukuba nti omuntu aziyitiramu n'afuna okusonyibwa Allah, la tanqat'u wala tantahi, tezikutukawo era teziggwangayo. Wa asbabu almaghfira kathiratu jidda wa yasira ala man waffaqahu Allah, era ensonga omuntu zayinza okuyitiramu okufuna okusonyibwa Allah nyingi nnyo ate nga nnyangu, era eyo Allah subhanahu wa ta'ala gwaba azanguyiriza. Nolwekyo twagadde nga tetunnaddayo ku musomo gwaffe gwe twaliko qabla Ramadan okubeera nga nadhkuru lakum ba'd al-asbab linayli maghfirati Allah azza wa jalla. Asbabu al-husul ala maghfirati Allah azza wa jalla, أو أسباب مغفرة الذنوب بعد رمضان. أسباب ensonga z'okubeera nti omuddu afuna okusonyibwa Allah oluvannyuma lwa Ramadan. Asbaabu al-maghfira ba'da Ramadan,
waliwo ensonga omuntu zayina zasobola okufuniramu okusonyiyibwa Allah oluvannyuma lwa Ramadani. Ramadani ng'ogiziza wabbali naye waliwo ensonga era endala zoyinza okuyitiramu olemega nti Ramadani eri ng'eri wala, Ramadani erituuka ddi, erikomawo ddi wemba saasonyiyibwa. Waliwo ensonga endala zoyinza okuyitiramu naawe n'ofuna okusonyiyibwa Allah wadde Ramadani eyinza okuba yakuyita mu ngalo. Waliwo ensonga zosobola okukola era Allah naawe n'akusonyiwa nga si kisiibo. Min ahammiha, esinga obukulu muzo esookera ddala kubanga ziwerera ddala ziringanga zinategese wano okwogerako 16 ensonga omuntu zayinza okuyitiramu okufuna okusonyibwa Allah 16. Esooka at-tawhid. Ogiwuliddeyo ogiteekamu ne muduudu n'ogiwangaasa. Abantu abasinga tebaagala kigambo ekyo. At-tawhid, at-tawhidu okwawulaani. Nyongereko ekirala ku ekyo. Wa tarku shirki, n'okuleka okugatta kwani ekyali eki. Min a'zam asbab al-maghfira, eyo ekyasinza okubeera kaŋŋaŋa kabedwa mu nsonga ezifunyisa omuntu okusonyiyibwa Allah. Okitegeddeeyo at-tawhid si kwe kwawula Allah. Min wahadan yuwahidun tawhidan fahuwa muwahid. Min wahadan yuwahidun tawhidan, okwawula Allah noba n'omutongoza nti ali omu yekka, noba nga toyinayo Allah omulala. Wa tarku shirki, n'okuleka okumugattako okumupaatiikako ebirala. Min a'zami asbab al-maghfira, y'emu ku nsonga ezikyasinze omuntu okuyitiramu okufuna okusonyibwani Allah. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe wadde Ramadani yaggwa, gwe sooka oyawule Allah, omwawule yekka bw'ati nga tomugattako kintu kirala, era ekyo kijja kukusonyiyisa. Obujulizi, Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu Al-Maida aya ey'omwenda n'ey'ekkumi, Allah ganti wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalaganyisa abakkiriza, wa amilu salihati, ne bakola emirimu emirungi, lahum maghfiratun wa ajrun azim, kyagenda kubawa maghfiratun, lahum maghfiratun, bayina okusonyibwa kwani kwa Allah, wa ajrun azim, era bayina empeerera ennene ennyo yejjana. Wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yalaganyisa abakkiriza. Man huwa almu'min? Omukkiriza yani omukkiriza yani huwa almuwahhid, yayawulani Allah. Hadha huwa almu'min, oyo mukkiriza. Kubanga buli muntu yenna atannayawula Allah la yutlaqu alayhi madha ismu almu'min, tayitibwa mukkiriza. Ne bwakola emirimu emirungi gitya, ne bwe yeeyisa obulungi atya, ne bwaba mwogezi mulungi atya, ne bwaba mubuulirizi mulungi atya, ne bwaba yeeyisa bulungi ku kyalo, ne bwaba mukulembeze mulungi atya ku kyalo, kasaaba nga tannayawula Allah, tayitibwa mukkiriza. Eno endagaano Allah yagikola n'abakkiriza ne bakola emirimu emirungi, okubeera nga lahum maghfiratun, be balina okusonyibwani, balina okusonyibwa kwa Allah, wa ajrun azim, n'empeera ennene. Walladhina kafaru, ate abawakanya amateeka ge, wakadhabu bi ayatina, bonna abawakanya ne bakafuwalira amateeka ge ne balimbisa amateeka ge, ulaika ashabul jahim, abo
be bannannyini muliro, abo be bokubeera mu muliro. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala nti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah. Aya okubiri neyokuna paka ku yokuna surat al-Anfal. Allah yagamba nti innamal mu'minuna, mazima abakkiriza, alladhina idha dhukira Allah, abo bwabeera nga Allah ayogeddwako, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okutya, gifuna okukankana, amateeka ga Allah bwe gaba googeddwako tebasigala kyekimu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, ate amateeka ge abakkiriza bwe baba bajjukidde Allah, idha dhukira Allah, bwe baba bajjukidde Allah, wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gifuna okukankana. Mukkiriza buli olunaku lwajjukira Allah, najjukira olunaku lw'okubalibwa, najjukira olunaku lwagenda okuyimirira mu maaso ga Allah, najjukira byayiseemu emabega paka waali, najjukira muraqabatullahi alayhi, engeri Allah gyamonitaringa, engeri Allah gyamanya ebikolwa bye. Abakkiriza abannamaddala, innamal mu'minuna, Allah yogera ku bakkiriza banna tawhid, baba yategeeza abo alladhina idha dhukira Allah, Allah baba yogeddwako oba bamujjukidde bali bokka, najjukira Allah, idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, mitima gyabwe gifuna okukankana, gifuna okutya Allah buli lwonna lwayogerwako. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, ate baba basomedde amateeka ge, zadatuhum imanan, obukkiriza bwabwe bweyongera. Wa ala rabbihim yatawakkalun, era omulezi waabwe Allah gye beesigamira ensonga zaabwe zonna gye bazizza. Wa amma almushriku la yatawakkalu ala Allah, omushiriku teyeesigamirangako Allah n'olunaku n'olwo. Omushiriku teyeesigamirangako Allah. Okwesigamira kwe kwonna kuli mu balongo, kuli mu irizi, kuli mu lubaale, kuli mu bulira bw'abaana, kuli mu ssabo, kuli mu kifundikwa, kuli mu mmindi, kuli mu ffumu ly'ayina. Okwesigamira kwe kwonna kulimu ebyo ebintu. Okwesigamira kwe kuli mu kantu ke yateeka mu pikipiki, oba mu mmotoka, oba mu nnyumba, oba ku kateni mu dduuka lye. Okwesigamira kwe kuli awo. Era abakkiriza abo alladhina yuqimuuna as-sala, abayimirizaawo essala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, nga nemu ebyo bye twabagabira bawaayo. Allah nanga nti ulaika humul mu'minuuna haqqan, abo nno be bakkiriza abannamaddala. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah nayogera okubasonyiwa, Allah nagamba igenda kubasonyiwa abo. Lahum darajatun 'inda rabbihim, baina madala agawaggulu eri omulezi waabwe Allah. Wa maghfiratun, baina okusonyibwa kwa Allah. Wa rizqun karim, ne rizq ekyasinza okubeera ennungi, nga nayo yejjana n'ebyokulya ebyomujjana. Waqala ta'ala, mu aya endala era okulaga nti omuntu okuba nti afuna okusonyibwa Allah alina kubeera mukkiriza. Allah aga nti wa inni laghaffarun liman taaba, wa inni laghaffarun, nze ndi muyitirivu wa kusonyiwa, liman taaba, eri oyo yenna aba yeenenyezza. Wa inni laghaffarun liman taaba wa amana, nakkiriza, wa amila saliha, nakola emirimu emirungi oba emituufu, thumma ihtada, oluvannyuma n'aluŋŋama n'asigalira ddala ku buluŋŋamu obwo bwe yaliko. Bw'amala okukola tawuba n'aba mukkiriza n'asigala ku buluŋŋamu bwe yakola ki? Bwe yaliko. Banga waliwo abakola tawuba naye oluvannyuma ate ne batagala. Waliwo omuganda waffe ampeeza amawulire ag'essanyu, yasooka okutuwa ebyawongo bitwalaga omulundi ogwasookera ddala abalongo. Agamba abalongo bamanumbejjeeko ne batuvuma, ne bamujegerega mu famire ye,
ebamwogerera ali bamita Ishaq oba Isaac Ssenyonjo muganda waffe oyo Allah amusaasire lwalira ampeereza emessage nga Allah yamwongedde abalongo abalala balenzi nanga nti ndowooza okiraba tawhidi kati yakola kati tubadde shefali n'atuweereza balenzi aba Allah yamwongedde bali bagamba mukakirabe kawadde abatabuliji abalongo be ajja kukiraba Allah yamwongedde balala kati bafa ekiniga kibatta bazirika ekiziyiro kibatta bawulira bafa tebalina kyakumugamba bewaabwe tebabalabako abalongo tebabalabako ewaabwe Arona abazaala akola akiika era ngambye weetegeke tugenda kukola akiika yabalongo bali balowooza kuwemula nakusiba buuka kiro Allah yabamwongedde abalala abali bagamba nti ajja kukiraba Allah akyamwongera birungi era bulina tawhid saba Allah amwongere obulungi afuuke kyakulabirako mu famire bagenda abalongo baabwe yabagira n'okubagira yabagira n'abawana abatabuliji ne babatwala naye ate laba Allah amwongera baraka bafe ekiziyiro ekya shiriki nga kibatta emindi zibatta omukka gwazo gubatta obulira bw'abaana bubatta ebifundikwa bibatta tebalaba kalungi kabivaamu ali ku tawhidi Allah amwongera bwongezi baana balenzi aba mbuzi mekezo nya kale laba sengeze embuzi yazikozeemu nitumala abalongo balowooza ebyo sengeze tumala abalongo abalongo mwe mwamuwadde abalongo mulyoke mubamale olaba kati Allah tabaraka wataala nti yasonyiwa nnyo omuntu akola tawuba n'aba mukkiriza mulungi thumma ihtada oluvannyuma n'asigalako obwo obulungamu bwoba ofunye bwoba osigalako eva tokyukakyuka oba oli mu ssanyu oba ofunye ebizibu thumma ihtada oluvannyuma n'asigala ku bulungamu obwo ng'asigadde ku kkubo eggolokofu kati oyo senga yatagalataagala olw'ebigambo abantu bye bamwogerera abafamire ye n'addayo n'abasiba senga kati tembera ali awo senga bakuba enduulu senga basanyuka olaba aye endala etulaga nti omuntu bw'oba oyagala Allah okukusonyiwa ezimu ku nsonga mwolina okuyitira Allah akusonyiwe atawhidu kwawula Allah nakuleka shiriki ye suratu Nisaa aya gitumasomera bulijjo aya yandamu 8 inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tasonyiwa kumugattako tetunoonya kusonyibwa Allah naye bw'oba okyali ku shiriki Allah alangiridde kati misanatteke akyali ku shiriki era bwamufiirako talina kusonyibwa kwani kwa Allah tabaraka wataala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisonyiwa ma duna shiriki ebiri wansi wa shiriki kweyo gwali bayagadde naye shiriki oli yenna bw'alisimattuka oba bw'alisirituka n'ava ku mwaliro guno ogw'ensi n'ayingira kabuli nga takoze tawuba ku shiriki oyo tagenda kufuna kusonyibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa fi lhadisi alqudus yaqulu Allahu azza wa jalla ne mu hadisi alqudus ekulaga nti bw'oba oyagala okufuna okusonyibwa Allah kyoba osookerako tawhid sooka omukoleki omutongoze wataruku shiriki nakuleka shiriki Allah yagamba mu hadisi alqudus yabna adam obange gwe mwana adamu law ataitani biqurabi al-ardi khataaya senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo ebijjuza ensi eno omuntu akoze ebisobyo ebijjuza ensi eno lowooza abana bimeka ebyo Allah gasenga olijja mu maaso gange n'ebisobyo nga bijjuza ensi eno thumma laqitani naye n'osinkana la tushrik bi shay'a nga tewangattako kintu kirala kyonna ng'ebyo ebisobyo wansaba okubikusonyiwa la ataituka biqurabiha maghfira ngenda kukuleetera ensonyiwa nange ezijjuza ensi biqurabiha yani buli kisobyo lusonyiwa
senga olijja mu maaso gange n'ebisobyo nga bijjuza ensi eno ne Allah agenda kuleetera ensonyiwa ezijjuza ensi bw'obeera wamusaba okusonyiwa ku bisobyo ebyo. Bw'obeera tewamusaba kukusonyiwa n'otuuka nabyo ebisobyo ebyo ewa Allah ebijjuza ensi eno nga wafa n'ovaamu omwoyo nga tewasaba Allah kukusonyiwa, naye ng'ebisobyo by'olina bijjuza ensi eno yonna, ogenda tuuka ewa Allah bwe muba temuli mu shiriki ng'oli tahta almashi'a, gw'ogenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah. Oyo aliba azze bw'atyo insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu. Oyo naye bw'aliba azze bw'atyo ng'ebisobyo bye yakola bijjuza ensi eno yonna, naye nga munnatawhidi mukkiriza yayawula Allah, naye ng'ebisobyo ebyo teyakola tawuba, bamukwatirayo nga tannafuna kadde kenenya, ne bamukwatirayo ne bamutwala nabyo, naye nga bijjuza ensi yonna, naye nga byonna temuli mu shiriki, agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah. Kutya ekimu ku bibiri, insha adhabahu wa insha ghafara lahu. Allah bw'aliba ayagadde agenda kusooka amubonerezeeko mu muliro oluvannyuma aveeyo. Bw'aliba ayagadde Allah asobola n'obimusonyiwa byonna era la yusalu amma yafal wa hum yusalu. Allah tamubuuzibwa, asobola omusonyiwa n'ebyo byonna n'abimusonyiwa namuga agenda oyingireja, naye nga afudde tabikoze eki, tabyenenyeza. Oyo ali tahta almashi'a, naye yafa abyenenyeza la. Omuntu bw'alituuka mu maaso ga Allah ng'alina ebisobyo ebyenkana ensi, Allah agenda muleetera ensonyiwa ezenkanankana ensi, naye nga temuli mu shiriki mu bisobyo ebyo. Hadisi eri mu Tirmidhi eyo 1354 ennamba yaayo. وفي صحيح مسلم ati hadisi ndali mu Sahih Muslim nabbi aganti man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Omuntu yenna alijja mu maaso gange, wulira okusaasira kwa Allah. Allah agamba nti man jaa bil hasanati, omuntu alijja n'ekirungi kimu, falahu 10 amthaliha, agenda kufunamu ebirungi 10 ebikifaanana. Bw'oba wasaddaaka 1,000 ogenda kujja ewa Allah ng'akusasuddemu empeera za 10,000. N'agamba si kyekyokka, wa aziidu, ate n'okwongeza nyongeza, asobola okwongeza okuva ku 10 n'akutuusa ku 7. Wa aziidu, nyongera n'okwongera ne mwongera. Wa man jaa bisayyi'atin, ate alijja n'ekisobyo kimu, fajazaa'uhu sayyi'a, Allah yo ate agenda musasulamu ekisobyo kimu. Fajazaa'uhu sayyi'a, sayyi'atun mithluha, Allah agenda kumusasula ekisobyo ekyenkana ng'ekyo kye yakola. Ono tamukubisizaamu. N'agamba au aghfiru, oba sinakindi nyinza omusonyiwa. Aba okusaasira kwa Allah eri abadde. Omukozi w'ebirungi agaye bw'okola ekirungi kimu agenda kuwamu ebirungi bimeka? 10. Wa aziidu, n'okwongera ne mukola ki? Ne mwongera. N'agamba nti waman jaa bisayyi'atin, ate omuntu bw'alikola ekibi n'atuuka nakyo mu maaso ga Allah ekibi kimu, fajazaa'uhu sayyi'atun mithluha, empeera yakyo era ekibi kimu kye bakusasulamu. Au aghfiru, oba okumukola ki? Oba Allah okubeera nga amusonyiwa. Ekyo kitegeeza ti anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'amilu al-muhsin biziyada wa yu'amilu al-musii'a bi'adlihi wal musawat.
Allah akolagana n'abakozi b'ebirungi enkolagana ya Allah n'abakozi b'ebirungi kubakubisizaamu na kubongeza ate abakozi b'obubi Allah akolagana nabo na kubeera nga yenkanyankanya gye bali kubaddiramu kubakenderezaako kubasonyiwa kyolera wallahu yuridu an yatuuba alaikum Allah yagala nnyo okubasonyiwa omuntu omukozi w'ebibi yali badde naye amukubisizaamu nakola ekibi namukubisizaamu naye ow'ebirungi amukubisizaamu ow'ebibi takola ki akolagana biadilihi nakumwenkanyankanyiza bwenkanya bwa Allah kumusaasira namusasulamu era ekibi kimu n'agamba mu hadisi eyo yennyini waman taqarraba minni shibra waman eyo yenna taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhiraa oyo yenna asembere gyendi oluta lumu taqarrabtu minhu dhiraa nze nsembera gyali ziraa eki gyoyinza okuyita nga mita wama taqarraba minni ziraa waman taqarraba minni ziraa ate atembera gyendi mita taqarrabtu minhu baa Allah asembera gyali ekisinga obunene ku ekyo alimuhimu omuddu buli gyakoma okusembera eri Allah okusembera kwa Allah gyali kubeera kungi na kunene nnyo na ku sipiidi nnene okusinga ensembera gyosembera eri Allah baleeta nabbi hadisi yaleeta ebipimo abantu byebakozesa enta bw'otusembera eri Allah luta Allah n'asembera gy'oli ziraa enzira mu Luganda bwe bagiyita enzira ate omuntu bw'atembera ewa Allah enzira yasembera gyali baa eki enzira bbiri n'agamba nti taqarrabtu minhu ziraa yani ma huwa awsa min hadha n'agamba mawdhi'u shahidi min alhadith ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ومن لقيني أي النار سينكنا بقراب الأرض خطيئة غزني بسوبيو ebisemberera okujjuza ensi la yushriku bi shay'a naye nga teyangattako kintu kirala kyonna laqituhu bimithliha maghfira naye ngenda musinkana n'ensonyiwa ezifaanana ng'ebisobyo byazze nabyo rawahu muslim hadisi ya 2287 muslim wakadhalika ni ahadisi endala nyingi eziraga ekyo nga hadisi ya Abi Dharri fi man mata ala tawhid byadabula ku muntu alifira ku tawhid nabbi yaga nti ma min abdin teri muddu qala la ilaha illa Allah yawla Allah nagamba la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika nafira ku ekyo illa dakhala aljanna kujja hagena kuyingira janna okutusa ya mugamba Abi Dharri nagamba nabbi wa inzana wa insaraqa nabbi namuddamu وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر والأحاديث في هذا كثيرة جدا يعني في هذا المعنى كثيرة كحديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة نبيغان muntu bwafanga akakasa kimanyi Allah yasinzibwa yekka agenda kuyingira ejjana wakadhalika ni hadithi ya bitwaqa abantu abagenda okusembayo okutaasibwa be bali babalina la ilaha illa Allah ne ahadisi endala nyingi eziraga mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba abafite mumanyi nti tauba tajubu ma qablaha esangulawo ebyagisooka n'okusenguka nako kwali kusonyiyesa ebyakusooka byewasooka okukola n'olwekyo ensonga esooka min asbaabi nail madha ezimu ku nsonga
ez'okufuna okusonyibwa kwa Allah nga Ramadani ogiziza wabbali kukola ki? At-tawhid, kwawula Allah. Eyokubiri, ensonga eyokubiri, al-istighfaru, gwe kennyini okwegayirira Allah okusonyiwa. Al-istighfaru, gwe kennyini okusaba Allah okusonyiwa. Wadde kisibo tekiriiwo, naye bw'oba ogudde mu zambi, yanguwa okusaba Allah okukola ki? Okusonyiwa. Allah ayagala nnyo omuddu olugwa mu zambi bw'ati n'atinatina mangu nnyo okusaba Allah okumusonyiwa, n'atalwawo n'atakerewamu wadde olukola ezambi n'ayanguwa okusaba Allah okumusonyiwa. Era Allah yakitulagira n'okitulagira mu Suratul Baqara aya 199, Allah aga nti wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim, musabe Allah okubasonyiwa. Allah musonyi nnyo ate musaasisi. Wakala ta'ala, Allah n'agamba mu aya endala era mu Suratul Baqara aya 285, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك نمو آية للا سورة النساء الله يقام ومن يعمل سوءا أرينا سورة النساء آية مكمي ومن يعمل سوءا أرينا ينا أريكو ليش شام أريكو ليش بي أو يظلم نفسه ومن يرياز أمانيا أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه ومن يرياز أمانيا ومويوغوي نالكا byabadde nokukola Allah byamubanja thumma yastaghfir Allah oluvanyuma neyegayirira Allah namusaba okubeera nga amusonyiwa yajidi Allah ghafura rahima asingana Allah nga musonyi nnyo gyali ate era nga muki nga musaasisi. Mu aya endala mu suratu Ali Imran okuva ku aya 135 Allah ganti walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim. Allah yayogera abaddu mubaddu bagenda okuwejjana walladhina mulimu naabo idha fa'alu fahishatan baba bakoze ebyobuseegu ebyobuwemu dhakaru Allah bajjukira Allah fastaghfaru lidhunubihim nibamusaba basonyiwe ebyonono byabo. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, olowooza ani ayinza okusonyiwa ebyonono atali Allah? Ani ayinza okusonyiwa? Bannamandwa ne bassemmandwa bewera n'okwewera ne baga nti emmandwa tewali yesonyiwa, naye Allah yasonyiwa. Naye emmandwa tewaliyo esonyiwa. Bwe ndikutta ndikwata mulala bwezityo bwezoogera wewe kutta ngikwata omutamani we tezisonyiwa mbuzo. Naye laba Allah wa inni la ghaffaru liman taaba, nze ndi muyitirivu wa kusonyiwa era yayenenya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ani asonyiwa ebyonono gwolowooza atali Allah? Abantu bakusonyiwa naye bakujjukiza ngaera wayisa akabanga, naye batoliwo basobola okujjukiza abaana bo n'abazzukulu bo ne babajjukiza mmwe ne mukitammwe mmwe ne babajjukiza byeyakola. Naye Allah gati waman yaghfiru dhunuba illa Allah, ani asonyiwa ebyono atali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ne batalemerako ku ebyo baba bakola nga bikyamu ate oluvannyuma lw'okitegeera nti bikyamu. Oluvannyuma lw'okitegeera nti kikyamu naga nti la nkitadde. Walam yusirru, obuzibu kulemerako. Ffenna tusobya naye tolemerako. Wokitegeredde nti kikyamu ng'okireka. Era bw'olwasoma mu Suratu Nisa Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku tawba yagamba walaysat at-tawba lilladhina ya'maluna as-su'a hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar. Walaysat at-tawba, ino si tawba lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati. Aya bwetu begamba lilladhina ya'maluna, soma aya tule
nga bwe twagisomye ogwasoose. Allah tabaraka wataala agamba walaisat tauba, eno tebeera tauba eruwa eryabo abakola ebikyamu. Suratu Nisa aya terina wala nnyo, katugisome. Allah tabaraka wataala yagamba walaisat taubatu lilladhina yamaluna sayiati, tauba si yaabo abakola ebisobyo. Hatta idha hadara ahadahum almaut, okutuusa omu kubo okufale kumutuukako, qaala nagamba inni tubtu alana, kati nenenyeza ku ssaawa eno, ng'alinze kufa, amaze kulaba agenda kufa, amaanyi gamuwedde, takyasobola, takyalina maanyi gasobola, takyasobola kwenyeenya, takyasobola kuzzayo poloti z'abantu, takyasobola naga nenenyeza byonna, takyali muharaka yonna, takyasobola kwenyeenya, takyalina. Alaga nti eyo si tauba. walaisat taubatu lilladhina yamaluna sayiati hatta idha hadara ahadahum almaut, okutuusa omu kuba okufale kumutuukako, qala inni tubtu alana, naga nenenyeza ku ssaawa eno. wala alladhina yamutuna wahum kuffaru, wadde abafa nga bafiiridde ku bukaafu. ulaika a'tadna lahum adhaban alima, abo twabateekerateekera ebibonerezo ebiruma. Tauba kyeki Allah kyategeeza? Tauba yeruwa Allah jakkiriza, ye ate yayogera mu aya esooka waggulu ey'17 negati innama taubatu ala Allah, ekiyitibwa okwenenyewa Allah, lilladhina yamaluna suu'a, kubeerawo kwabo ababa bakoze ebikyamu ebyambyone, bijahalatin, nga babikoze obutamanya. Imma obutamanya kulamula kwabyo, oba okwerabira nti biina, oba okuba nti bamanyi nti biri haram. Thumma yatubuuna min qarib, oluvannyuma ate ne beenenyezaawo mbagirawo. Akikoze tamanyi nti kiri haram, oba kale yeerabidde, oba haramu amanyi nti kiri haram naye neerabira enkomerero yakyo, n'akikola nga amanyi nti kiri haram naye neerabira enkomerero yakyo. Allah agamba ekiyitibwa tauba kyaba abakola ensobi mu butamanya. Thumma yatubuuna min qarib, ne beenenya mu bwangu. faulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima, abo Allah ajja kukkiriza okwenenya kwabwe, era Allah kubadda mumanyi, ate ye mulamuzi, ateeka ye mugezi asembayo, ateeka buli kintu ekiteeka okubeera. Allah yagamba nti walam yusirru ala ma faalu mu suratu Al-Imran yetubaddeko, ne batalemerako ku ekyo kye baba bakoze, kiyamanya nti nsobi myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5. Omuntu ne bwaba yali alina ensobi zakola emyaka 10 emabega, bw'amala ozeenenyewa Allah, Allah tajeeja ng'ate abantu bo bajeeja, naye Allah yita kujeeja. Kasita okita n'okivaako, walamu yusirru, ne batalemerako ala ma faalu, ku ebyo bye baakola, wahum ya'lamun, ng'ate bakimanyi nti biri haramu oba mazambi. Allah ganti ulaika jazaohum maghfira, kyetunoonya obwedda, ab'empeera yaabwe bagenda kufuna kusonyibwa Allah. ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, bagenda kufuna kusonyibwa okuva eri Allah. wa jannatu, nejjana, tajri min tahti al anhar, ezikulukutira wansi waazo emigga. khalidina fiha, nga bakuzibeera mu lubeerera. wa ni'ma ajru al-amilin, era eyo yempeera ekyasinze okubeera ennungi ey'abo abakola emirimu emirungi. wa fi lhadisi alqudus, ne mu hadisi alqudus Allah yagamba nti yabna adam, owange mwana adamu, law balagat dhunubuka anana sama, senga ebyonono byo wakola bituuka kubire waggulu olw'obungi bwabyo, ne bituuka waggulu kasolya keggulu kubire eyo. Allah agamba thumma astaghfartani, oluvannyuma n'onsaba okubeera nga nkola ki, nkusonyiwa, ghafartu laka wala ubali, nkusonyiwa nga sirina kyenfuddeyo. Kitegeeza okusaba Allah okusonyiwa naye nsonga ekusonyiisa wadde Ramadhani tannatuuka. N'agamba nti wa idha adhnaba al-abdu dhanba thumma astaghfara Allah, omuddu bw'akola ensobi
neyegayira Allah okumusonyiwa. Qala Allahu azza wa jalla lil malaika, Allah agamba bamalaika be, alima abdi, omuddu wange ategedde, anna lahu rabba, aina mukama we, yaakhudhu bidhambi, akuvunaana olw'ezzambi lyo bw'oba olikoze n'oliremerako, wa yaghfiru dhambi, ate wa fi nafsi lwakti, yennyini oyo yasonyiwa ezzambi. Ushhidukum anni qad ghafartu lahu, Allah nakolaki, nagalaki, nagamba kakasa omuddo oyo mukoze eki, musonyi. Lianna utarafa bidhambi, ategedde ensobi ye. Allah agamba malayika oyo omuddu akoze ezambi, oluvannyuma lw'oddikola n'agamba ayi Allah nkusaba onsonyiwe. Ekyo kitegeeza ategedde nti waliwo mukama we, n'amutegeeramu ensonga bbiri nti bwe mba simusabye kunsonyiwa lino ezambi ajja ddinvunaana. Bw'amala okutegeera nti ajja ddimuvunaana n'asaba mukama we amusonyiwe. Allah n'agamba malayika mbakakasa omuddo oyo musonyi. Kati omuntu kyekimugayaza okulattawo awamu n'ebyo byonna ebirungi nga n'ekikulu mu kino, eyo hadisi eno ndabamu ekintu ekikulu. Alima abdi, omuddu wange ategedde, anna lahu rabba, ayina mukama we, wa huwa tawhid, ategedde nti waliyo Allah, ategedde nti wali ani, Allah mukama we. Bimaana hadha arrajulu muwahhid, oyo omusajja munnatawhid, munnatawhid, olugudde mu nsobi n'amanya nti waliyo Allah. Ekyo kakimujjukiza okubeerayo kwa Allah. Kyobola bafukamidde ku musaala n'asalayira akabbiri, afunye wuzu, yeegayira gwategedde Allah amusonyiwe ezzambi eryo lyakudde. Naam, idhan kitegeeza kubeerawo kwani, kwa Allah. Allah gyali waggulu. Guno omulembe gwe tuwulidde mu bidia ebadde tinnabaawo mu Uganda ey'abantu abazze ne bawakanya okubeerayo kwa Allah, naye ng'ate abantu bakyabawa ebituuti, babakubira ne mu ngalo, babafuuwa ne ssente, babawa n'emisomo ku TV ne basomesa, naye nga bakyogera kaati nti Allah taliyo waggulu wa arshi. Eyo bidia ebadde tinnabeerawo ne Uganda ezze ku guno omulembe gw'abo abavubuka. Ebansi abategera tawhid bali tebaddayo bbawa mizindaalo. Omuntu bw'amala okuwakanya okubeera kwa Allah waggulu wa arshi, kati omuwa tusomesa eki nga ye Allah gan arrahmanu ala al-arshi istawa, arrahmanu ala al-arshi istawa, yagamba taliyo waggulu wa arshi. Naye abantu ne bamukubira nnyo mu ngalo, ne bamutenda nnyo, ne baga twafuna amakulu atwamala. La hawla wala quwwata illa billah. Kubanga abantu baffe eddiini okumanya kwabwe okw'eddiini kutono. Abatali bamanyi be batikkira abamanyi, abatali bamanyi be batikkira. Obeereyo mu butaletale oba wuwa nga bagayo seka mukulu nnyo, ne seka gundi mukulu nnyo, ne seka gundi mukulu nnyo. Gwe wamutegeera otya seka mukulu? Wamutegeera ku kintu seka mukulu? Ate mu nsi z'abamanyi, abamanyi be batikkira abamanyi, bagamba oyo asomwako oyo tasomwako. Mu nsi z'abamanyi bwe batyo bakola. Abamanyi abanene be bagamba oyo asomwako. Naye ate mu Uganda abasajja aba bulijjo be bagamba oyo seeka, makula twafuna oyo twamala. Era n'omwogerako akagambo bwe kati enduulu bagala kukunamira. Kubanga bo batikkira, be batikkidde be bamaseeka. Gwe batatikkidde si seeka. Babatikkirirawa mu wino, ku bbuca zaabwe, mu takisi zaabwe nga bavuga, eyo gye batikkirira bamaseeka. Oyo seeka mukulu nnyo. La hawla wala quwwata illa billah. Ogwo musiiba munene. Omusajja n'ategedde nti alina mukama waani, n'amusaba omusonyiwa. Naga nti bwe simusaba kumusonyiwa ajja kunvunaana. N'amusaba amusonyiwe. Allah n'agamba nti mbakakasa oyo omuddu musonyiwe. Ne hadithi ezirimu eyo embeera mpitirivu nnyo. Idhan bw'oba Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhani osuubira nti teyakusonyiwa,
okyayinayo chance gwe kenyini okuddako mu kasonda n'omukabirira kubanga omutegedde gyali n'otegera tajja kuvunaana. Kyovula nabbi sallallahu alaihi wasallama okubuuza obubuuza omuddu oba omuzaala nti Allah ali luddawa n'asonga waggulu nga nabbi agamba oyo mumute oyo mukkiriza nga asonze nti Allah aliwa nga tekyetaagisa bujulizi wabula obubumbwa aina Allah n'asonga waggulu. Nabbi n'agamba oyo mumute oyo mukkiriza. Ate bano bagamba Allah waggulu takola ki? Tali. Allah waggulu tali. Kiraba. Ensonga eyokusatu gye tusembyayo olwaleero mu nsonga omuddu zayitamu okufuna okusonyibwa kwa Allah attaqwa, okuteeka mu mutima gw'okutya kye bayita kutya Allah. Bwe oyagala Allah okusonyiwa teeka mu mutima gwo attaqwa. Allah asooka omutye bifiiri al-awamir wa tarki an-nawahi, nga weegendereza nnyo bw'olaba bye yalagira kola, bw'olaba bye yaziiza leka. Teekawo wakati wo n'ebibonerezo ekiyinza okukufunyisa ebibonerezo bya Allah wiqaaya. Teekawo ejjiji, teekawo ekikusiikiriza nga tekikufuukira nsonga ng'ebibonerezo bya Allah bireme kukutuukako, kye bayita taqwa. Teekawo ekiyinza okutangira ebibonerezo bya Allah okukutuukako. Teri kiyinza kutangira bibonerezo bya Allah bibonerezo bya Allah kutuuka ku muntu nga kumutya. Kati bwafunamu ebizibu ebirala imma Allah bimuleetera nga bala bigezo, oba sekyo Allah n'abimuleetera nga ayagala amusitula amadaala. Kasa biyitawo awamu n'okuba nga omuddu mutya Allah naye n'omulanga alinamu ebizibuzibu, omanya kimu ku bibiri: Allah ayagala kumusitula amadaala oba abireese nga bigezo gyali ey'omuddu. N'olwekyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga mu nsonga ezisonyiisa amazambi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Suratu al-Anfal aya 29. ya ayuha alladhina amanu, abange mwabatya Allah abakkiriza abannamaddala, in tattaqu llah, bwe munaaba mutidde Allah wammwe subhanahu wa ta'ala. Allah agambye ki yaj'al lakum furqana, ajja baterawo furqana, okwawula wakati w'amazima n'agatali maki mazima. Era ezimu ku nsonga Allah mwayisize nnyo okuteebesa omuddu amazima n'agatali mazima, obulimba n'obutali bulimba, kutya Allah. Wetya Allah ajja kwawulira. Kababeere bawalimu maa mwesiba nnyo ku kyabawalimu. Mwalimu omulala agenda n'agamba bw'ati n'omulala n'agamba bw'ati. Kati ffe ne tusoberwa. Lwaki osoberwa? Nga toyingira mu nnyumba ya neiba n'oyingira mu yiyo, lwaki toyingira mu zino ezisinga okuba ennungi? Ngaawo tosoberwa mu nnyumba ye. Eyiyo gy'oyingiramu zisiranga muntu tidde okwogera ekigambo ekirala omanyi, zisirabanga muntu aleka nnyumba yiye n'ayingirawa. Era kasita oyingira ewa neiba enduulu ng'eraya. Kiki ekikuyamba okwawula ennyumba eya neiba erina amatulibone etunula ng'omuntu ne weesonseka mu kazigoko? Ekyo kitakuyamba kwawula abawalimu nga basomesa. Olaba ne subhanallah, twayogera wano wennyini, olaba n'abakulembera abalongoofu babangako obuntu obutonotono bwe bakozesa nga bubayamba okwawulirako nti kankolere ku fatuwa y'ono ey'ono kanjireke, kankuwa ekyokulabirako kitono. Abdullah ibn Umar ne Abdullah ibn Abbas bonna baali bamanyi, naye abantu abawangala nabo just bo bateekawo akantu katono ne baawulafu. Awamu n'ekyo nga Abdullah ibn Abbas mumanyi nnyo, aliko n'edduwa ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habrul umma, mumanyi muzibu.
naye Abdullah ibn Umar mu kiseera ekyo bwe babeererangawo nga Abdullah ibn Umar asobola okuwa fatwa na Abdullah ibn Abbas nawa fatwa, abantu ne bagamba tugenda twala ya Abdullah ibn Umar. Ne bagamba lwaki? Ne bagamba Abdullah ibn Abbas yayingirako mu bintu ebya siyaasa, kati fatawa ze tetuzaagala nnyo. Shuf laba just akantu katono ke bataddewo kokka ako kokka mi'yar baina ma'ayir nagan ono yayingirako mu bintu bino bya siyaasa ebyobukulembeze ebyo, katwale zono no yasinga eddiini. Ne batwala ya Abdullah ibn Umar, ne bagamba onaliko nedduwa na nabbi kaabe, fetwagala ya Abdullah ibn Umar ngira zibakolerako kadi. Kati mwekwasa kimu mwe baseka batusobera onayogera nono nayogera gwe tusobola kutuulako wansi nobaako obuntu nto bwofunayo obutono obusobola okwawulira. Mulimu baseka abatagala ennyo ate ekisusse, nga te bwe batagala ekisusse nnyo nga mwebalimba wali mubaffe tuwangana enkya nayogera kino olula nayogera kino olula nayogera kino. Nze ne Seeka alina ekitabo kyasomesa, mwesiga nnyo okusinga Seeka ataba na kitabo kyasomesa. Nakukange sikamumwe nakukange, nze nga Seeka alina ekitabo kyasomesa, mwesiga nnyo okusinga atalina kitabo kyasomesa. Kubanga gaaliba omuntu bw'ataba na kitabo kyasomesa alanduka nnyo. Olula nayogera kino olula nayogera kiri olula nayogera kiri, kuba talina kimugayidinga. Seeka ofulumye komawo talina. Era kyobola erimu yaffe emaze emyaka mingi wona yeeyuganda nga yabupapula, oli afuna munne ng'asomesaawo n'akwata akapapula n'anootinga, kati naye n'abalumba kwalidina najja jasa n'alyoka abakalakata n'alyoka ajerega n'avuma okukakana nga tawemudde n'okuwemula ku kituuti nga yasi yafunye kapapula yonna kasero ye n'alumba alidina ku asiri, kula asiri nemulyoka mumuwulira. Irimu ebadde ya bupapula emyaka gyonna, irimu y'ebitabo ezze kati etandika butandisi mpola angate ye aslu bantu bate kukuba kitabo kibatoma imma basomesa kitabu nika mugundi oba kitabu tawhid oba kitabu wekiti muli batulabu ilmi abasobola okugoberera ebitabo ne babeera batono nga bali mu 10 mu darasa ngene erimu abantu ebibiri ebisatu, abo bebeera usulu za elimu giteke mwabo abatono giteke mwabo abalala bawulirize, kubanga abasinga abawuliriza bolaba madarasa n'abali ku mitimbagana abatuvuma si bantu bakusomesebwa bitabo, bo bantu bakuwa bukiswa bugerogero n'onyumyanyumya ne basekasekamu ne bakutenda seka muyitirivu, bo baagala nnyo ebyo. Era kyobola erimu yaffe erudde nnyo nga yakutambulira ku bukiswa aye ne kino kankibala bule bawali mu bannange baneemukendeeze obuboozibozi mu madarasa. Wallahi abawali mukendeeze obuboozibozi mu madarasa. Edarasa nebeera yakabuuzi nonyuma akaboozi kano emboozi nonyuma emboozi eno n'emboozi eri nalaba nawulira banne edarasa ya nalaba nawulira eyo nayo nze nnyamba okwawula nga nalaba nawulira nga asukka nnyo mu darasa yo naawe. Ate nekiro kankibabule baseka bannange abantu bemulabako ebintu eyo ne mujja ne mubyogera wano banyiiga nnyo wallahi buli bawulira nga mubyogedde ninga tebakyalina gye bajja bagamba. Oli yampita ku nsonga ye bweti nenjira bwenti ne bwenti mbabuulira ekyaliwo, wallahi anyiiga nga awulira okyogera mu bantu wetasobola kugamba. Nalaba ne nawulira bawali muntu mukendeeze mumizi wano mu kusomesa abantu, wallahi ekirimu baraka mu kubasomesa alkitabu wassunna, basomese ayati za Qur'an ne hadisi za nabbi byebisinga mu baraka, era bajja bitegeera kyobola ebitabo byabakulembera abalongoofu ebigambo byabwe byabanga bitono mu hadisi mu shuruhu zaabwe nga tebayitiriza bigambo. Ate ebitabo by'ennaku zino ebigambo by'abantu birimu bingi nnyo okusinga nusuusu, ayati ntono nnyo ahadisi ntono nnyo naye ate ebigambo biki bingi. Kati omukisa ne gukendeera naye omukisa gusigalawo nga ayatul qur'aniya ze zisinze obungi ne ahadith annabawiya ze zisinze obungi.
then gwe shuruhu zo ne zibeeramu ntonotono. Era Sheikh waffe Abdul Muhsin Abbad al-Badri yasobolanga okusoma nga bamusomera ahadisi nga 8 ng'agamba wa hadha mithlu alladhi qabla wa hadha mithlu alladhi qabla wa hadha mithlu alladhi qabla. Ne musoma page ne mugenda wala eyeringa eri ewedde bimaana kyetwayogedde wali kyekimu neno kyetegeeza oba nalaba bakagambo kamu naga nti kano kategeeza kino ne musoma safhat wa hadha mithlu alladhi qabla ninga yali badde asobola okuziddamu naddamu la baraka esigalenga ekyali mu bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'emboozi ennyingi ennyo okukutuba, emboozi ennyingi ennyo mu mahadhara, abantu bonna ne bagugumuka, abantu bonna ne baseka bagamba nitufuuka nga abali mugundi bino abantu bibagendamu ne baseka. Comedy story oba comedy store bayita comedy store la emizikiti gino okwawukanako nnyo n'ebyo ebintu. N'olwekyo okutya Allah kukuteerawo Allah subhanahu wa ta'ala okusonyiwa. Nsembyayo hadithi gye nayogerako emabegaawo oyo muvubuka oyo n'agikutula oyo owa NBN oyo n'akutula hadisi era n'anvumisa okufa obufi. Naye ng'ate abantu abanvuma banvumira ku butamanya bwate bo tebamanya era abantu ne beekuŋŋanya bangi nnyo we bati waliwo Sheikh waffe wallahi Sheikh Qasim Kingi yagamba obuzibu bwe tulina e Uganda tebuli mu adilla. Obujulizi bubaawo, ayati zibeerawo, ahadisi ziriwo, naye obuzibu abantu be Uganda bwe basinga okuba nabo istinbatul ahkamu min al adilla. Istinbatul ahkami istinbat ma maana istinbatul ahkami min al adilla. Okenenulamu obujulizi bwe wasinga okuba obuzibu. Obujulizi bubeerawo naye ng'abantu bonna kyovola twasomanga ng'abantu 9 ekintu bonna ne bakigwa noga mwenna mugudde ekyo nga bonna bategedde kirala ng'ate ye omumanyi abadde ategeeza kirala abantu 9 bonna ne bagwa. Kati istinbatul al-ahkam min al-adilla wasinga okuba obuzibu e Uganda. Hadisi gye nayogera ye hadisi y'omusajja eyafuna ekiwundu ng'ali ne banne. Hadisi eri mu Sunan Abi Dawuda, hadisi ya Jabir ibn Abdillah. Omusajja yafuluma ne banne n'afuna ekiwundu ne kijinja ne limukosa ku mutwe. Thumma ihtalama bwe yamala ne yeeroterera. Fasa'al ashabahu n'abuuza be yali nabo. Faqala n'abagamba hal tajiduna li rukhsatan mulowooza ninayo rukhsa yonna fi tayammum mbeere nga nkozesa tayammum. Faqaalu ne bamugamba ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala alma. Tetulina rukhsa lwe tuyinza kukufunirayo ne tulukuwa mugenda okozesa tayammum nga tokyasobola okunaaba. Faghtasil genda onaabe. Faghtasala famata n'anaaba n'afa. Falamma qadimna ala nabii sallallahu alaihi wasallam bagenda wali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazze bavudde gye baali bagenze mu ngendo zaabwe mu safari oba muki mu lugendo lwabwe. Bwe batuuka wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika ne bamubuulira ekyabaddewo. Faqala n'agamba qataluuhu bamusse qatalahumullah qatalahumullah. Aslan almawdhi'u ash-shahid yali kwekyo fo obujulizi bwe twali tunoonya mu hadisi bwali kwekyo kinabbi olumu naye yakozesangamu ebigambo ebinywevu ebikalubo bamusse nabo Allah abaseeko ekikolimo. Kati ekyekigambo kitwali twagala mu hadisi kinabbi olumu yakozesangako alfaadhu ezigwana. Kati bali ne baŋŋamba nti olaba gwe wali Uganda think tank. Kati bano nabbi yabanenya olw'okuba nga tebakozesa magezi kumulamula, tebakozesa magezi kumulamula nti akozesa tayammum. Nabbi n'abanenya olw'ekyo. Hasha wa kalla, wallahi hadisi mwagitegeera bubi. Nabbi yali tabanenya butakozesa magezi. Nabbi si kyabanenya mu eyo hadithi. Nabbi teyabanenya butakola ijtihadi nga mwe mwakyogera abanvuba. Mbu nabbi yabanenya obutakola ijtihadi. Nabbi teyabanenya lwa butakola ijtihadi.
wabula nabbi kyeyabanenyeza abamanyi bangi bakyogera nga Ibnul Qayyim, Ibn Hajari n'abalala. Nabbi yabanenyeza ki? Nabbi yabanenyeza ekigambo eki alfatwa bighairi ilmi, kuwa fatwa nga tomanyi, kuwa fatwa nga oli mujega. Ekyo nabbi kyeyabanenyeza. Era kyekiriko n'ebibonerezo mu shariya, alqawlu ala llahi bighairi ilmi, okwogera ebintu bya ddiini ebya Allah nga tomanyi. Ekyo nabbi kyeyabanenyeza. So teyabanenyeza mbu kuba tebakola fatu ijtihadi, mbu tebanyiikira kunoonya masala bamuwe fatuwa entuufu, tebakozesa bwongo. La, nabbi yabanenyeza kuba nti bawa fatuwa, bayogera mu busiraamu bye batamanyi. Kyova olaba n'oli Seeka gwe batta Nasr Siddiq bw'atera okuyita Seeka Media, ekyamussa oli yamubuuza nakatta abantu 99 nsobola okukola tawuba, n'amugamba sirina, naye n'amugjawo. Kye kyamuggisaawo kuwa fatuwa nga toyina irimu, nga tomanyi. Era ekikulaga nti nabbi yabavunaana kuba nti bamuwa fatuwa, mu hadisi yennyini muno mwekiri, mu hadisi mwennyini mwekiri. Naye bo abantu badde eri ne beetega, kale laba wano nabbi yabanenya bwetakozesa ijtihadi, nadda mu kaguuni ne yeetega mu ka TikTok n'akuvuma. Era oli yagamba ono musajja musiru muzibu, bwatyo bwe yagamba. Laba nabbi ono amunenya kuba nti babanenya tebakozesa ijtihadi, tebakozesa ijtihadi, tebakozesa magezi gaabwe, ne bamuwa fatuwa enfu. Nabbi n'abanenya. Kati wulira mu hadisi yennyini, wulira nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba, ala saalu, kale senga baabuuza, idh, kubanga ala saalu, senga baabuuza, idh lam ya'lamu, mu kaseera ako bwe babeerera nga tebamanyi. Olaba kyabavunaana kuwa fatwa ne bakola ki? Senga baabuuza nga tebamanyi. N'agamba fa innama shifaa'u al-'ayy as-su'al, kubanga ekijjanjaba obutamanya kubuuza. Olaba nabbi naye bw'akyogedde, ekijjanjaba obutamanya kukola ki? Kubuuza. Mpozi nga n'okubuuza ewamwe mukuyita ijtihadi. Ne kale singa bakola ijtihadi ne babuuza, nga bwogenda mu taarifu definition ya ijtihadi otegeramu kubuuza. Ekirala, amasala gaite geetaagisaamu ijtihadi. Lwaki gaite geetaagisaamu ijtihadi? Kubanga yababuuza yennyini naye yali amanyi kyabuuzaako. Yabagamba okusinziira ku mbeera gye ndimu mulaba nsobola okukozesa tayammamu, naye yennyini amanyi nti waliwo hukumu ya tayammamu. Naye kyayagala okumanya wane ntuuse okuba nti nzikirizibwa si ga ijtihadi, gakuba nti omanyi oba tomanyi, muwe fatuwa nti omanyi oba simanyi, genda obuuza omulala. Ekirala ekikulaga nti nabbi yali tabavunaana butakola ijtihadi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Bwogenda mu kutubul usul, aba usulu fiqhi bagamba, bayinamu ekibuuzo mu bitabo bya usulu fiqhi mu kitabu ijtihadi, bagamba hal yajuzu al ijtihadu fi zamani tashri'i am la, kyali kikkirizibwa okukola ijtihadi ku mulembe gwa nabbi nga amateeka gakyakka oba kyali tekikkirizibwa? Ekyo bakyogera ku nabbi yennyini, bimaana nabbi kyali kimukkiriza bwe baba baguddewo ensonga nga tennafuna bujulizi akole ijtihadi, kwegamba obujulizi bugenda okujja nga imma buwaafaka ne kyagambye oba bukyawukanako ne bamutereeza. Abamanyi abamu ne gamba kyali tekikkirizibwa ku mulembe gwa nabbi nga amateeka gakyakka okukola ijtihadi. Bwe kiba ekyo kyali kyogerwa ku nabbi, nabbi yalivunaanya atya basahaba nga tebali mu bantu abagwana okukola ijtihadi. Nabbi tasobola kuvunaana muntu kya Allah kyatambulaalikako. Ye nyini bagamba nabbi waba waguddewo ensonga, nabbi akola ijtihadi oba alinde bulinzi bubaka. Bwe kiba kiri ku nabbi, ate nabbi avunaana atya basahaba be, mbu mbavunaana temwakoze ijtihadi, nga ye nyini bagamba. Okiraba? Imam Ibn al-Qayyim, ulira kankusomera ekigambo kye. Imam Ibn al-Qayyim yagamba fadaa alaihim, nabbi yabasabira obuzibu obwo babufune lamma aftau bighairi ilmi. Ulira Ibn al-Qayyim olw'okuba bawa fatuwa nga tebalina ki? Kati oli akuvuma agamba nti olaba ijtihadi yali abanenya lwakuba tebakola ijtihadi.
nabaga nti senga kale babuuza. Idhan abantu baffe bangi obuzibu buli mu kukenenula okulamula mu mateeka ga eshariya. Si buli omu kyasobola okukenenulamu. Bonna abo abantu abakuŋŋanya ne bavuma ku ensonga bavumira ekigambo eki olw'okuba nagamba nti baamuwa fatwa enfu nenjiyita fatwa eya think tank. Think tank ekisooka nali kitegeeza ijtihaadi. Ijtihaadi twabagamba terina buzibu mu shariya weeri era ejja kubeerawo paka enkomerero erituuka, wabula kye twali twogerako ku eyo ensonga twali tugamba ebifaananyi ebyatuweebwa byali tebitegeeza ijtihaadi, kubanga ebifaananyi bye bijjayo kikyoyagala, kikyobadde otubuulira. Ebifaananyi wabilmithaal, bw'otukubira ebifaananyi tutegeera bulungi kyoba ogamba, naye twagenda okutunula ebifaananyi byali bituweereddwa nga si bya ijtihaadi. So ne tugamba ekyo kati ekyali kyogerwa bakiyita batya? Ekyo kyali kyogerwa kankibabule kale mu Warabu, kubanga ebyo nabyo batawaanya abamu ababavuma abeetega obusimu ne batuvuma. Ekyo bakiyita al istidraaku ala sharia. Ebyo ebyayogerwa ebyo byonna ebifaananyi byali kujjuuliriza na kulaga awali obukendeevu mu sharia. Bakita al istidraaku ala sharia, okukwata ensobi n'okulaga aweetaaga okulongosaamuuko mu sharia. Naye tetugana ko ijtihaadi nti ejja kubeerawo ila qiyami saa, oba okutuusa Allah tabaraka wataala lwali bageze. Nolwekyo abanvuma nga bagamba hadisi mbunze nali sikitegedde. Barakallahu fikum, Allah bawe baraka. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.